أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وتكرم وتمنن على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، abalungi abatulaba abagoberera Al-Hidayah Islamic Media, amatendo amajjuvu olubeerera gabeeraga Allahu tabaraka ta'ala atuwa obusobozi n'obuvumu n'amaanyi okubaako ne bye tubatuusaako mu nsonga z'eddiini. Saba Allah asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama awamu n'abantu b'enjuye betusiiba twogerako ebiseera byonna wa ala ali Muhammad, bakyala be, bamaama babakkiriza, basahaba be abakola kaweefu be ne banyiikira ne bateekamu amaanyi eddiini eno ebeere ng'etuukako mu kifaananyi ekijjuvu ate nga kirungi, awamu n'abaana goberera obuufu obwo okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ab'ebitiibwa, nga bwe tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe twatandika nti twogera ku shumuliyatu al-Islam, okubuna kw'obusiraamu, nti obusiraamu buno nga bwe twagamba era bwe twongera okukinywezaawo nti obusiraamu si kusaala kokka, obusiraamu si kusiiba kokka, obusiraamu si ibaada zino zaka, hajji nebibanga bw'omaliriza ebyo obusiraamu buba tebukuvunaanizibwako, tebukwatako, tebuyina we bukukugira, tebuyina we bukulagira, wabula obusiraamu bubuna wenna ng'omuntu fardan, omuntu kinnoomu. Obusiraamu bubuna abantu nga baweze ababiri, obusiraamu bubuna nga abantu baweze gurupu bubeetoolodde, obusiraamu bubuna famire nga namba buyina amateeka ge buwa famire, obusiraamu bubuna community nti community eyina kutambula bweti mu mateeka g'obusiraamu, obusiraamu bubuna eggwanga lyonna, teggwanga lirina okutambula bwe liti mu mateeka g'obusiraamu, obusiraamu bubuna ensi yonna, kubanga Ar-Risalatul Muhammadiyya, obubaka bw'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, risalatun alamiyya, bubaka bwa nsi yonna, era bwatyo yasindikibwa nga linnasi kafa, yasindikibwa eri abantu bonna, yasindikibwa eri abo abamukkiriza, yasindikibwa eri abo abamuwakanya, yasindikibwa eri ebitonde byonna owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kitegeeza ki? Omusiraamu teweeyibaala nti kasita mmaze okusaala ebyobusiraamu mbitadde ku mabbali, bwe nfuluma mu masjidi obusiraamu tebulina kye buŋŋamba, kasita mmaze okusiiba obusiraamu mbulese ku mabbali. Omulundi ogwasembayo twasembayo nga twogera ku busiraamu, engeri gye bwatutegekamu na biki bye tuteekeddwa okusoma. Omusiraamu yenna kimukakatako okusoma n'ategeera eddiini ye. Mu kutegeera eddiini ye kwe kutegeera Allahu tabaraka wa ta'ala n'ebikwata ku Allah mu bitendo byatendebwa nabyo, mu ebyo ebimwogerwako nti Allahu tabaraka wa ta'ala ebitendo bye byonna birina kubanga bijjuvu, birina kubanga bigulumivu, tatendebwa na kitendo kyonna ekirimu naqsu, ekirimu obukendeevu, nga bw'olaba ennaku zino nti abantu balina bye boogera ku Allah nga tebigwana musiraamu kubyogera ku Mungu. Mathalan, oli n'agamba ekyokulabirako, oli n'agamba nti kyokoze kale Katonda talya mandaazi. Njogera bwetyo si njogera ya busiraamu.
okutenda Mungu oba okubeera nga okola comparison okubeera nga Mungu omutenda n'ekitendo ekirimu embeera yonna ey'obukendeevu mulimu ebintu Katonda yanneerabira wama kana rabbuka nasiya Katonda teyeerabira muntu yenna n'ebigambo ebifaanaganako bwe bityo tetugamba nti Katonda yamuwanzeeko eddusu yes amakulu gaakyo makulu malala naye ebigambo bwe bityo tebyogerwa ku Allahu tabaraka taala kati omusiraamu kimukakatako okuyiga byonna byateekeddwa okumanya ku Allah we nekimukakatako okuyiga byateekeddwa okumanya ku nabbi we eyatumibwa gyali okuyiga Qur'ani ekitabo ekyaweebwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuyigiriza omusiraamu eddiini ye n'ebyonna ebigwa mu ttuluba eryo netusembayo nga tutunuulidde aya ezasooka okuka ku nabbi zennyini ziraga shumuliyatul islaamu okubunako obusiraamu okwetoolako obusiraamu obulamu bw'omuntu yenna nti Allah amala omugamba iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma erinnya lya Katonda wo omulezi wo eyatonda manya Allah n'ebimukwatako byoteekeddwa ebikakatako gwe okumanya Allah aya neeyogera ku kutonda Allah oyo yatonda netugamba Allah yatonda bingi naye wano mu aya yayogerako ku kimu ku ebyo bye yatonda era nga kye kitonde Allah kye yassaako amateeka n'akigamba nti olina kweyisa bw'oti olina kukola bino tolina bikola khalaqa al insan Allah yatonda omwana Adamu omwana Adamu ono yatondebwa mu prosesi mu ngeri mu atwar ez'enjawulo ti omwana Adamu yasookera ddala yatondebwa nga ajjibwa mu ttaka Allah n'abumba omwana Adamu oyo n'amufuuwamu omwoyo n'afuuka omuntu mu mwana Adamu ono Allah n'ajjamu ekitonde mu ono gwatonze mu bano ababiri Allah n'atondamu nze naawe n'abalala boolaba mu mbeera ffenna gye tusinga okubeera nga tumanyi kubanga ffenna mwe tuva omwana Adamu owookuna yoyo yatondebwa nga maama waali naye nga taata taliyo ebyo byonna bikulaga obuyinza bwa Allah n'okwongera okutegeera statement esoose aya esoose nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq wano Allah byonna zino stage ezi zonna zikulaga nti Allah mutonzi singa yayagala otutonda nga atujja mu kitangaala yandikikoze singa yayagala otutonda nga atujja mu kintu ekirala kyonna yandikoze eki yandikikoze wabula yatuyisa mu process ezo naye abamu ne basukkawo ne bagamba nti ono engeri Katonda gye yamutondamu ey'enjawulo nnyo ye kennyini gwe tulina okusinza ne batandika okusinza Yesu naye bw'otunuulira n'ofumiitiriza n'otunula mu mbeera bano bonna nga Yesu omugasseemu naawe weegasseemu engeri omuntu gy'afuukamu omuntu ng'alina ebiyungo bino byonna otegeera butegeezi nti obwo obuyinza bwa Allah atonda nga bw'aba ayagadde era ekiragiro kye kiba kun fayakun ba ne kibeera kati obusiraamu gwe ng'omuntu bukuvunaanako okubeera nti oyimirizaawo empagi zaabo ettaano shahada an la ilaha illa Allah anna Muhammadun rasulullah okukkiriza Allah ali omu n'otamugattako kintu kirala kyonna n'obulombolombo bwa la ilaha illa Allah ne shurutu n'empagi za la ilaha illa Allah ne byonna ebikwatagana ku la ilaha illa Allah n'okukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ebyo byoteekeddwa okumukkirizaamu obusiraamu bukakasaako okuyimirizaawo esswala ttaano nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yazirambulula okuviira ddala ku subuhi zuhuri asiri magharibi ne isha obusiraamu bukuvunaana oba bukakatako okubeera ng'oyimirizaawo zaka bw'oba ng'olimu abo abagiwaayo mu zaka ey'emmaali ne zaka
zakatul fitri eyoweebwayo mu biseera bya Ramadani nga Ramadani eweddeko. Ebyo biri ku saidi yo ey'okubeera ng'oyimirizaawo obusiraamu ne ibaada ezo ez'enjawulo. Obusiraamu bukulagira okubeera ng'oyimirizaawo okusiiba Ramadani bwetuuka bw'obanga oli mu abo abateekeddwa okusiiba n'oyimirizaawo ibaada eyo ennaku 29 oba 3 omwezi bwe guba nga gujjudde. Obusiraamu bukulagira okubeera ng'oyimirizaawo ibaada abasinga gye bali mu kwetekkera ssaawa zino nga ya ibaada ya hijja, okulamaga, okugenda e Makka, okukola emikolo egiriyo nga byonna obyolekeza Allahu tabaraka wa ta'ala. Era nga bwe bukkakasaako empagi z'obukkiriza nti okkiriza Allah ne bamalayika olina okuba ng'obakakasa nti gye bali yadde tobalabangako, kubanga kino kye kikakasa obukkiriza abo alladhina yu'minuuna bilghaibi, abo abakkiriza mu ebyo bye batalabako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tumukkiriza naye tetumulabangako, n'okkiriza bamalayika naye tobalabangako, n'okkiriza ebitabo bya Mungu byassa ku bannabbi bonna, n'okkiriza ababaka abatumibwa abasoba mu 25 abayogerwa mu Qur'ani n'abatayogerwa, kubanga mulimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah be yamubuulira mu Qur'ani wa rusulan lam naqsushum alayka, ne ababaka batamunyumiza nabo ne tubanga tubakkiriza jumlatan awamu, n'okkiriza olunaku lw'enkomerero nti gye luli, kubanga olunaku lw'enkomerero n'okulukkiriza mu kyekiwa amakulu eri omusiraamu n'okunywerera ku busiraamu, n'amanya nti byonna byenkola biina empeera. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, yenna anaakola akalungi ne bwe kaba katono katya ajja kukalaba era ajja kufuna empeera yaako ku lunaku lw'enkomerero. waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yenna anaakola ekibi ne bwe kiba kitono kitya ku lunaku lw'enkomerero ajja kufuna empeera yaakyo. Bw'okkiriza mu lunaku lw'enkomerero kiwa amakulu ku byonna byokola mu busiraamu. Okwawukanako n'omuntu atasuubirayo mpeera yonna ku lunaku lw'enkomerero tekiwa makulu ku byonna byakola, oba akoze birungi oba akoze bikyamu, aba amanyi nti byonna biggweera wano. Wabula omusiraamu omukkiriza akkiriza nti waliwo olunaku yawmul jazaa, olunaku lw'empeera ennungi ku birungi n'ebibonerezo ku ebyo ebibi omuntu by'aba akoze, n'okukkiriza okugera kwa Allah. Omusiraamu akakatibwako okubeera ne ihsan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yannyonnyola nti kwe kusinza Allah n'obeera nga amulabako, bw'oba tomulabako fa innahu yaraka, kakakasa bukakasi nti Allah akola ki? Akulaba. Kino bw'oba oyagala okitegeera weetunuulire mu mbeera gy'obaddemu mu Ramadani ng'osigadde waka gwe wekka ng'omwami w'ewaka, oba ng'omukyala w'ewaka, oba ng'omwana nga taata ne maama bavuddewo, ng'oliwo wekka, firiigi erimu ebyokulya n'ebyokunywa, waliwo ky'osobola okulya naye nga teri agenda kutegeera nti olina ky'okoze, olina ky'olidde, olina ky'onywedde, n'obireka. Ki ekikutumye okubeera ng'obireka? Kubanga okakasa nti Allah akulaba era n'ekisiibo okisiibye ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kati bwe tubanga ebyo tubitadde ku mabbali, ebyokubeera nti oyimirizaawo obusiraamu nga bwe bukwetaaga ggwe okubuyimirizaawo mu ggwe fi nafsika, mu ggwe kennyini, n'obeera nga oli proper muslim, upright muslim, ng'oli musiraamu owannama ddala akkiriza mu mpagi z'obusiraamu n'empagi z'obukkiriza ne ihsaani na byonna ebikukakatako ggwe nga biri wakati wo ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Waliwo saidi ey'okubiri ng'eri wakati wo ne wama hawlaka, n'ebyo byonna ebikwetoolodde mu bantu, mu bisolo, mu environment, ebitundu mw'owangaalira, ebintu byonna ebikwetoolodde. Obusiraamu buyina kye bukugamba, buyina message gye bukutuusaako okubeera nga ebintu ebyo byonna tuuti kulla dhi haqqin haqqahu, buli omu otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, buli omu okola ky'osaanidde okumukolera, buli kimu okikolera ky'osaanidde okubeera nga
okikolera. Obusiraamu ne bukutunuulira iggwe ng'omuntu, ne bukutunuulira iggwe nga ayina obuvunaanyizibwa. Twogere ku social life, embeera ey'okubeera nti okolagana n'abantu abalala. Obusiraamu oluvannyuma lw'okuteekako al-muraqaba an-nafsiyya, okubeera nga weetunulamu, weekubamu ttooki, okubeera nga gwe kennyini weebalamu, okubeera nga obulamu bwo bwennyini obutambuza mu ntambuza ey'okubeera nga weebuuza kino kyenkoze bwe kityo bwe kirina okubeera nga kikolebwa, nkikoze mu butuufu bwakyo. Kubanga Allah tugamba wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Buli omu aliko bamalayika abamulondoola, ebirungi byakola ne biba nga biri recorded, biwandiikibwa, ebibi byakola ne biba nga biwandiikibwa. Kati bino biri ku ggwe ng'omuntu, naye ate bwe kituuka ku ggwe ne environment ne society n'abantu abakwetoolodde n'ebintu ebikwetoolodde, era obusiraamu bukugamba nti olina okubeera nga weeyisa bulungi. Katutandikire ku bantu. Omusiraamu, omusajja oba omukyala alina kubeera atya? Nti alina abazadde, alina kubeera nga abayisa bulungi. Wa bilwalidaini ihsaana. Allah oluvannyuma lw'okuteekako amateeka nti obeere nga omusinza yekka mu bw'omu bwe, beera ng'oyisa bulungi abazadde. Allahu tabaraka wa taala n'atakoma ku bazadde, wabula okubeera nti ayogera ku bazadde muyingiramu n'abo bonna abali mu level ey'abazadde, ba guardians, abo abakulabirira. Oyinza okuba mwana wattu goli yatiimu n'ogamba nti aya tenkwatako, wabula abo bonna abakulabirira, abagwa mu tuluba oba mu level eyo ey'abazadde, nabo olina kuba nga obayisa bulungi mu kwogera, mu kukolagana nabo mu mbeera zonna. Ate bwe baba bakuze, engeri gye bakulabiridde ng'okyali muto, beera nga obulungi obwo, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Abaffe waliyo empeera ey'obulungi okujjako obulungi. Omuntu bw'akukolera ekirungi olina omusasulamu ekirungi. Obulungi obwo bwe bakukoledde ng'okyali muto nga teweesobola, byonna ne babikukolera, ne bakuyonja, ne bakola ki, ne bawokaaba, ne bayiiya, amata n'ogagaana, obuugi n'obugaana, byonna ne baba nga bagezaako kyonna mpaka bwe batuuka ku ekyo ky'obadde okaabira ne bakituukiriza. Bwe baba batuuse mu myaka gyabwe egy'obukulu, ate ekikukakatako nnyo okubeera ng'olongoosa gye bali, kubeera ng'obayisa bulungi mu bigambo, toyogera ng'oboggoka, tositula ddoboozi yo we bali, tokola bintu bitasaana mu maaso gaabwe, naye era beera nga obakolera obulungi, obayisa bulungi. Bwe baba balina obwetaavu ng'embeera ogiinako obusobozi, beera ng'ogituukiriza. Bwe tuva ku bazadde, waliwo abantu ab'eŋŋanda. Obusiraamu bukubiriza ng'omaze okusaala, omaze okusiiba, ozako omuwadde, biki byonna obikoze, wabula ab'eŋŋanda, al-qaraba. Allah mpaka mu aya tugamba ati dhal qurba haqqahu, nti muwe ab'eŋŋanda abalinako oluganda olw'omusaayi, mubawe hakki yaabwe, mubawe ebyo ebibakakatako okubeera nga mubituukiriza gye bali, mubituukirize. Oba ng'olina okumuwa kyonna ky'omuwadde, bwe kuba nga kumubuuza, beera ng'omubuuza. Bwe kuba nga kulongoosa gy'ali, beera ng'olongoosa gy'ali. Bwe kuba nga kumulambula, beera ng'omulambula. Bwe kuba nga kumuwa ssente oba kumulabirira mu mbeera emu oba endala, alina hakki ye mu maali yo. Abo nabo obusiraamu ne buba nga bukugayidinga, butya bw'olina okubeera ng'obakwatamu. Okuyunga oluganda nsonga nnene, topic namba mu busiraamu esobola okusomesebwa emyaka n'ebisiibo. Oluganda tuyunga luli olukutuseewo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama, sahaba omu
ajjeewo mbaka reportinga amugamba ya Rasulallah inna li qaraba nina abenganda nga fenna buli omu alina abenganda oyina bakojja oyina basengabo oyina bajjajjaabo oyina abaganda bo oyina bannyinaabo oyina naye ajjeewa nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba ngezaako okuyunga oluganda n'abantu abo wayaqta'una naye bo bagezaako era nga naawe bogezaako ogezaako okukola ebirungi ogezaako okubabuuza tebakwanukula ka message n'okasindika n'akabulutiikinga n'otuukayo mulambula n'atakwaniriza bulungi sahaba agezaako okuripootinga embeera ennungi gy'abayisaamu ab'eŋŋanda be ne negative energy gy'abafunamu okubeera nti bo ate baanukula bubi bwebeera salaamu tebajyanukula bwe kaba ka message tebakanukula kyonna kyagezaako okukola mu bulungi mu mbeera ey'obuntu eraga nti azzaawo oluganda bo bakutulawo obukutuzi abakwata mpola era byonna tebabiraba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga amuwa guidance n'abeera nga amubuulira ekituufu kyalina okukola ku b'eŋŋanda ze teyamugamba nti ng'enjogera y'ennaku zino nti akubuuza gw'obuuza akuweereza message gw'oweereza akuziikirako gw'oziikirako akukolera obulungi gw'obukolera eyo enjogera si ya busiraamu si ya buntu bulamu si ya buyivu si ya kuwangaalira wamu wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti Allah tagenda kulekeraawo kubeera nga akuyamba ebbanga ly'onaamala ng'otambulira kweyo embeera nabbi sallallahu alaihi wasallam mu makulu ga hadithi endala n'agamba nti okuyunga oluganda si kuyunga oyo aluyunga nti oli akubuuza naawe g'obuuza akuyisa obulungi naawe g'oyisa obulungi akuyamba g'oyamba wabula okuyunga oluganda kwe kuyunga olwo olukutuse kwe kubeera ng'olemerako oyo atakubuuza kwe kubeera ng'oyisa bulungi oyo akuyisa obubi kwe kubeera ng'olongoose eri oyo ate ayonoona gy'oli era Allah agenda kusigala ng'akuwa obuwanguzi ng'akuyamba abantu abo wajja kuyita akaseera bakomewo bamanye nti byonna bye baali bakola byali bikyamu yali nsobi so ensobi tetujyanukuza na nsobi omusiraamu oteekeddwa okubeera nti eŋŋanda oziyunga basenga bakojja baani bonna kababeere nga basiraamu oba si busiraamu okuyunga oluganda n'okulongoosa n'okweyisa obulungi mu busiraamu tekuyimiridde ku nti mwenna mukkiririza mu kintu kyekimu nti mwenna muli basiraamu nedda ne bwe babanga bali ab'eŋŋanda zo oba bakadde bo oba basengaabo oba bakojjaabo oba bajjajjaabo oba baani bonna si basiraamu oteekeddwa okubayisa obulungi oteekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo gye bali mu mbeera yonna ennungi ebbanga lye bamala nga tebakuyingiza mu bikontana n'obusiraamu bwe bayingira mu ebyo ebikontana n'obusiraamu obusiraamu awo bukugamba okuwithdrawinga okubeera nga teweetaba mu ebyo ebikontana wabula ate obulungi tobujjaawo kasukaali k'obadde obaweereza tokasazaamu nti kubanga bo bakkiririza mu bintu ebirala kasabuuni k'obadde obawa tokajjaawo okubuuza k'obadde obabuuza okubalambula k'obadde obalambula nti kubanga si banzikirizayo kati tebikyakukwatako bikukwatirako ddala era ovunaanibwa okubeera nga byonna obituukiriza gye bali mu mbeera y'enkolagana ennungi obusiraamu awo ne tuba nga tukoonyeewoko omuntu famire ye tutandikidde ku bantu b'ovaamu ensibuko yo nti bataata bo mpaka gye bakoma ku bajjajja ne bajjajja b'omuntu era nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyenyumirizaamu olunaku lumu agamba basahaba baali mu lutalo nga batandise okuddirira n'abagamba ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdil muttalib ndi nabbi era kyenjogera mazima
era nze ndi muzzukulu wa Abdul Muttalib. Nabeera nga akyessaako olulyo lwe n'atalwerabira. Kati obusiraamu bukutunuulira, obusiraamu ne butunuulira abantu, butunuulidde abantu moova, ne butunuulira abantu boogatta nabo omusaayi. Obusiraamu ne bujja ne bukutunuulira n'abantu, gwe omuntu n'omukyalawo kwabo abalina abakyala. Obusiraamu bukubiriza wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Obusiraamu bwateekawo amawadda, okwagalana n'okusaasirigana wakati w'abafumbo ababiri. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Asinga obulungi si asinga esswala mu jama, newakubadde empaji mu mpaji z'obusiraamu, si asinga okusiiba, si asinga okuzimba emizikiti emingi, si asinga okuwaayo mu kkubo lya Mungu, wabula asinga obulungi yasinga obulungi eri abantu be, yasinga obulungi eri mukyala we, yasinga obulungi eri abaana be. Kitegeeza ebirungi byonna ebisobola okuyitira ku mikono gyo bisookere mu bantu b'enjuyo, bisookere ewa mukyala wo, bisookere ewa abaana bo. Tekiwa makulu okubeera nti ensi yonna ekutenda nga bw'oli omugabi naye ng'ewaka ewuwo tebakimanyi. Tekiwa makulu ensi yonna okutenda engeri gy'oyogeramu obulungi, gye weeyisaamu obulungi naye ng'ewaka bakwevuma. Tekiwa makulu abantu b'ebweru okumanya nti oyo haji oba oyo hajati oba oyo gundi muntu mulungi nnyo naye ate ewaka bagamba nti nedda. Beera ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abeewe baali bamwenyumirizaamu. Maama w'abakkiriza Aisha radiyallahu anha ategeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ewuwe yalinga omu ku bo, engeri gye yeeyisangamu nti bonna baali batebenkevu okulaba nti waali. Mulimu abantu abamu balowooza nti kyekimufuula ow'enkizo, kyekimufuula okubeera nti ye nannyinimu, okubeera nti bw'atuuka ewaka buli omu adduka, buli omu yeekweka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali taata, yalina abakyala, yali mwami, yalina abaana, yali taata, yalina abagoberezi, yali mukulembeze, ate ow'ensi yonna. Yalina ebisukka ku ggwe by'oyina ebikulowoozesa nti ate oli wa kitalo, wabula ate yali muntu ng'ali approachable, ng'abantu be basobola omutuukirira mu nsonga yonna ebeeguddewo. Abaffe gw'oli otya? Aisha agamba nti yalinga omu ku ffe, nti bw'abeerawo bonna babeera batebenkevu, bonna babeera bakkakkamu, bonna bamanyi nti omwami, abakyala bamanya nti omwami waali, abaana bamanya nti taata waali. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Fatima yali mwana wa Nabbi ow'obuwala. Nabbi yamwagala nnyo nti bwe yatuukanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga Nabbi atudde ne basahaba be, Nabbi yasitukanga n'atuuza ono omwana ow'obuwala mu kifo kyennyini Nabbi w'abadde atuula. Mu society yali eraba abaana ab'obuwala ng'ebalaba ng'ekintu ekyennyalwa, n'abalaga nti omwana ow'obuwala kirabo, omwana ow'obuwala wankizo, omwana ow'obuwala mukulu nnyo, okutuusa Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba basahaba nti omuntu yenna anaakuza abaana ab'obuwala, abaana basatu, n'abakuza bulungi mpaka lwatuusa okubafumbiza, n'abalabirira bulungi mu nkuza ensiraamu, omuntu oyo muwadde garanti ey'okuyingira ejjana. Omukyala n'abuuza n'abaana ab'obuwala nga babiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba n'ababiri. Oli n'abuuza n'omuwala omu bwe mukuza obulungi nga bw'otulagiridde, n'agamba ne bw'aba omu olina garanti eyingira ejjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bw'atutendeka, bw'atyo bw'atuyigiriza. Ye neeyisa ey'obusiraamu nti abaana bo olina okubalabirira, olina okubaliisa, olina okubambaza, olina okubajjanjaba, olina okubasomesa, olina byonna bikuvunaanyizibwako.
naye buli omu mu level ye asobola okusomeseza mu matendekero ag'amaanyi era talina kwessa ddaala atasobola asomeseze mu matendekero ago g'asobola. Waliwo ebigambo ebitambula oba ebiwulirwa mu bawalimu ebiraga nti gwe zaala buzaazi Katonda ajja kulabirira. Edduniya gye tulimu n'okwenyumiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwagenda okwenyumiriza mu umma ye kwe kubeera nti umma abaana bano b'ozaala umma eno gy'oyagala okubeera nti oyimirizaawo nti umma ya Nabbi babeerenga bantu bangi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nga tweteekateeka. Bw'omala okweteekateeka n'ofuna omukyala tulagibwa okubeera nga tuteekerateekera abaana be tugenda okuzaala. Ffenna tukakasa nti Allah yalabirira, ffenna tukakasa nti Allah yaliisa, ffenna tukakasa nti Allah yagabirira, naye teriiyo n'omu ku ffe atuula ewuwe n'agamba otyo Allah yagabirira ajja kundeetera omukyala. Era otuuza olukiiko n'okola miitingi n'onoonya omukyala, bw'omala omufuna ne mukola miitingi ne mulaba engeri gye muteekamu omukolo, byonna ne mubikola mpaka lwe muggusa omukolo. Ku lwaki olowooza nti ate bw'ozaala abaana biba biwedde ogugwo gwa kuzaala okulabirira kwa Allah? Okulabirira kwa Allah naye akutadde mu mikono gyo nti abaana bano bakuvunaanyizibwako. Sahaba omu nga mmaliriza agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah, nina emaali nyingi naye njagala njiweeyo mu baitul maali ngiteeke mu sitowa y'obusiraamu, ngiteeke mu nsawo y'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda nga amukendeeza. Sahaba n'agamba kale kampeeyo kitundu ky'emaali yange. Nabbi n'amugamba n'ekyo kinene. N'agamba kale ekimu ekyokusatu, n'amugamba ekyo kiri fayini wa thuluthu kathir, n'ekimu ekyokusatu nakyo kingi. Okuleka abaana bo nga bagagga nga basobola okweyimirizaawo nga tebasabiriza bantu, nga tebagenda ewoono noono, kisingako okubaleka alatan yatakaffafuuna nnaasi, nga baavu nga basabiriza abantu bajja kubeetamwa. Kiki hadithi kyetegeeza? Kitegeeza nti abaana tulina obbategekera, abaana tulina obbakolerera, abaana tulina okuteekawo embeera yonna esobola okubayimirizaawo. Tuleme kubeera nga tuzadde buzaazi ne tubayiwa ne tubalekaawo. So obusiraamu nga mmaliriza bukwetoolodde wenna gwe ng'omuntu. Obusiraamu bukwetoolodde n'abantu b'owangaala nabo. Obusiraamu bukuwa amateeka engeri gy'owangaalamu n'abazadde, ab'eŋŋanda, ab'emikwano n'omukyala n'abaana bo bonna. Beera nga okimanya nti obusiraamu gwe wenna bukubuna era bukwetoolodde era bukuwa amateeka kw'otambulira obulamu bwo bwonna. Tusaba Mungu atuweemu obulungi. Nga ali emabega wa kamera Seeka Sudaisi ku Al Hidayah Islamic Media, mweyongere okubeera nga mugoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.